Atoka tebisika mukamulaki babitadde ku parliament kukyogeza ba promotinga ebigambo ebibi naye kino wenda biranti bakigenderera ku livatinga na kugeza kubuzabuza alipota bayinza nobati bagiina kuza ogalawo otya fayiro ngeyo bakiwandikawo mu constitution tuzze n'emboozi ayizikwata ku mbeera eri mu ggwanga Uganda tuzze n'omusajja waffe wa bulijjo twali tulina kubeera wano lwakuna tuskipingamu olw'embeera ezitali zimu naye at least olwaleero tukomyewo sebo munale bubomboka nsaba we leero tugenda kukozesa obudde nga si bungi naye ate ng'ensonga weeziri ez'okwogerako nsaba okozesa obudde obutonotono obabuuzeeko abagoberezi bo abalabi bo basupporters bo bafans bo babuuzeeko tusooke tube nga tutemaatema obusonga buno obuliwo obutonotono. Antwala omukisa guno okulamusa ku Munnayuganda ali eyo abawagizi ba NUP n'abawagizi ba Bobi Wine okuva mu bibiina ebyenjawulo wakati okuva mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo awamu ne bannaddiini abavuddeyo ne balaga nti enkyukakyuka yeetagibwa mu ggwanga lyaffe ne ba technocrats abantu abayivu abavuddeyo ne beetaba mu bintu bino erinnya Abdulsalam Bomboka muna NUP ate muna Kasanda njagala okwaniriza ku mukutu gwaffe guno njagala okunga bannayuganda nti mubeerengako emikutu nga gino wembanga wona mugisanze mubeere nga mugisubscribingako tubeere nga tusharinga information. TV tezikyabawa mawulire kuba TV tusobola kusanga program nga zino ku TV era ebintu ebituufu tebasobola kubyogera kuba bo anti munaye bali bannamawulire tebali partisan bo basooka kusunsa omu bagamba kino NUP wano wasabudde nnyo tusale mukati Mukama Katonda yatuyamba nti yamanyi ensi eno yagiteekateeka nassawo generation eno nti generation yaffe at least tulina social media bagezaako controllinga naye tubeera kuba kati Facebook teri mu Uganda naye tetubeerako abasajja bagiggala naye ate nabo bennyini babirangira ku yo kyokka nabo bennyini ne bagende kuli ne bakola ki so tusobola okukibiriza mu buli mbeera yonna ne tubeera nga tufuna information gye twagala nga tuyingira weekend eno yennyini gye tulimu Pastor Mugisha kakasa omumanyi bulungi nnyo omusajja yayogera ebigambo ebikankana ebyakankanya government tebikankanya bapasita abalala banga tebabyogera lwaki tebikankanya omanyi eggwanga erifugibwa dictator ebintu ebya bulijjo bifuuka nga tebikola nga bwe bibeerawo kibalabika kyanjawulo olaba wano mu DRC kyaki bweyogera ekiddako bakola ki Kabila ali agezaako okweremeza omukulembeze wa kyaki n'agamba tugenda kukola tutya tugenda kukola bwetera Kabila n'agamba waayi kambi esonyiwe nakwanye Katonda mu ggwanga olw'okuba bannansi kyekangano munaddiini ayogeddeko banaddiini kyovula abasiraamu tebakyayogera oba muzaata yakola ki yagenda yaleka abalambi bajja kuntwala paka naye bamutwala kati gwali omumuli gwabwe nga lwala abasiraamu tetukyalina akola ki njaga ombulira kubirume eggwanga lino newoba nga abasiraamu boli abakulembeza abasiraamu nebanga tebasobola kwogera ku yadde tewali muzaata teyaleka musika tewali kati tetukyalina asobola kukola ki omusajja bamulira kati mbadde mbaga nti Pastor Mugisha oyo abantu abo bajja kufuuka bahiro gye bujja wetunaba tufunye obuyinza bwaffe mu ggulu kati Pastor Mugisha musajja nze ku lwange kati akaseera kano anfuukidde hiro lwaki yavuddeyo n'ayogera ensonga entuufu ate bannayuganda abasinga obungi zebakola ki ezibaluma bangi bali eyo nga bonna bagamba banaye ne bumala bukya nga President Museveni akoze eki naye kati gweyo mirako eyo teba mirako oba osaba ekyamagero mutuufu ng'osaba ekyamagero n'osaba ekyo mu kyaki era bannayuganda bonna tulaba Bujingo bwasabula abalala kati Bujingo oleeso n'oleeta ekya Pastor Bujingo bw'ayimirira katuuti n'adda ku Bobi Wine n'avoola Bobi Wine mukulembeze kuba tuli mu multi-party system oyagala kuŋŋamba nti ne Pastor Bujingo bamukwate Pastor Bujingo yeetaaga kukwata nga bwe bakutonda bonna emboozi zezimu olinga bwagamba nti munange nze nfuna ekyamagero nga ndabye president omupya kati ne Pastor Bujingo naye yeetaaga kukwata nti kubanga naye byayogera oli gwaliko mukulembeze oba si ekyo bana NUP tugende tukwate ki naffe tugende tukwate Pastor Bujingo bwe baba nga ddala kifulu multi-party system naffe tugende tumukwate tumutwale mu mbuga z'amateeka okukola president Pastor Mugisha yavaayo ate n'ayogera ebigambo ng'atalaga n'aba ng'avuluga sayidi eno ey'abantu omu n'aŋŋamba nti yabyogeza nga yeprotectinga oba ddala luli yali atulimba nga yamala okwogera ebigambo n'akyamukiriza bannayuganda ate wayita ebbanga ttono tugenda muwulira nze sisobola kuwagira ba redi nze sisobola kuwagira naye tugenda okukebera ku mutimbagano gwe kwe yateeka akatami nga yakadireetinzeeyo
olowooza wali yali mukutya omanyi we bakukwata kati fazi nga omumanyi bambi fazi abadde atali mu muki tali mu bintu ebyo bya polisi kumukwata tiyakimanyira kati wali osooka n'ofunamu okutya okwenjawulo oba waliwo n'amasimu agaku nagezaako kati byebyo byonna basooka ne bakutiisatiisa kati oba tewamanyira kutiisibwatiisibwa osooka n'otya tumanyi system gy'oyingiremu togikola ki togitegeera naye pasita abo bagenda ne babeera muli babeerako nti mwoyo wa Katonda nga kyonna kyayogera teryakola ki teryaddamu yamanyira obulamu bagoberera mugoberera aba kyamugisha we yagenda n'akemekerwa olw'embeera emwijja gyayitamu kuba ne badde beebuzaabuza embeera bagiraba mbeera bagiyitamu gyonna gye bali kuba tugula amaduuka ge gamu tutambule mu ggwanga lyerimu eggwanga olyaba liwe eriwomogose security ogiraba buli kimu buli kitongole ebyenjigiriza byonna kati ne pasita bakola ki babiraba era naye yakemekwe n'atuuka n'agaana naye mutuufu ekimala kikola ki kimala kubaga amazima nkugambe ne bwoga kwekootya era akaseera akatuufu katuuka nekakola ki oyinza okwagala okugabikira n'ogezaako n'okwogera ekituufu naye akaseera kaba katuuse era bisobola okusumattuka kati pasita bwatu naye bwe yakola ki akaseera bwe katuuka nga Katonda ateekateeka nti ajja kwogera amazima era n'avaayo n'abyogera kati wano kati wayinza okubaawo embeera eyo okumutiisatiisa n'avaayo mu mbeera enfosinge n'ayogera ebyo naye nga nze mwebaza okubaga yavuddeyo era nkunga ne bannayuganda oba tebannamuta bannayuganda ffenna tuveeyo tulwanirira eddembe lyaki lya pasita Mugisa asobole okufuna eddembe lye kuba tulina okufuna eddembe tulina freedom of speech mu constitution mweri nti omuntu alina eddembe lye ery'okwogera kyaba akoze ki ate ne mu mbeera eno ey'okuba nti tulina ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo buli omu alina eddembe lye okuwagira kyakola ki kyayagala siraba lwaki nti abeera muffe tubeogerako tuba tukoze omusango kiringa nga bulaba wano basa embera ya tribalism mu Baganda nti omuganda bwayogerako nga bamugamba gwe wa tribalistic ate amawanga amalala bwe bagira nti nze ndi munyankole teditabu nze ndi mukiga tewali buzibu naye woba era omuganda nti nze ng'omuganda nze njogedde ngonza omuganda nga bakifunamu obuki bayinza okuba batya obuganda bakimanyi statement ebanene ekyo kya butonde bakitondera kati so bannayuganda irina ali eyo pasita Mugisa ensonga yetwebe gitwala for granted nti ensonga nene abantu ngabo bulo tugenda tubafiirwa ne bajja oli nayogera ensonga ngezo n'avaayo n'azogera ate ne bamukwata naffe ne tutiirira okubyogerako ne tumulekayo n'abiira ne bamunyigeyo bwemu oluvaamu naye n'akola ki n'akoowa so tulina okumuteerawo embeera bannayuganda tuleme kumujeregerera oyinza ogitulaga bamukutte bikyasa kusaagasaaga tuleme kitwala nga kyakusaaga kino kintu kiri serious tewali ali safe n'omu okutuusa nga ffenna tuli safe bwatyo bwagambye okyali ku Redison TV atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko awo kwate ne kade akaka notification obere nga tomisinga nsonga yonna ojja kutambulanga naffe ojja kubeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya singa tunaaba tulina ensonga yonna gyetutaddeyo onalebo wiiki eno wetugibaliddeko wabaddewo ensasagge nnyingi onalebo zaako era nga Uganda bwe onalebo zaako yagenda erakaayi yamenya amateeka bayizawe yagenda erakaayi n'alumba Irakayi si kitundu kya Uganda naye si gyakikirira okunalebuzako akikirira Mityana ate palamenti eri Mityana palamenti eri Kampala naye mu constitution mu ssemateeka takkirizibwa kugenda mu constituency y'oli n'akolerayo ebikolwa bwe bityo kkiriza kaakati zaake yagenda mu kitundu ekyo nga munnayuganda olwaleero nze bwentambula nengenda bwenva wano ngenda ggulu bwengenda eggulu waliwo amateeka genda okuŋŋa nti olwokuba mbeera Kasanda sigenda genda ggulu era nkulaba ogenda eggulu Kiryandongo naye tosabulirayo bantu baayo ate lwaki omanyi bembeera nabwe mu mirimu egyo gyetubeera tukola era mbasango ne mbaga gundi wakoze ensobi masomero egyentambulira mu nsi zange gyenkolera era ntuukayo Zaake yasabula busabuzi yavuma Zaake teyasabula teyavuma omukazi yagambye mbu yayogera ebigambo tebiyisikana mu kamwa ate oba tebiyisikana mu kamwa lwaki babitadde ne ku palamenti kitegeeza bapromotinga ebigambo ebibi zazifu bapromotinga ebigambo weba nga palamenti yatuula nesalawo ne bagenda ne mu kakukulu basooka batuulamu mu lusika basooka baziyimiza palamenti ne bagenda ne batuula ne bateesa tubiteekeko kitegeeza byali biyisika muki mukama ate abantu okwogera amazima olumu okwogera amazima omanyi ffe mu busiraamu tugamba kululi haku walau kalamullah okwogera amazima newankubadde gakolaki gakaawo kati omuntu bwakugamba amazima ate tokikolaki kati omukyala age waliwo ensonga gye yagenda nakolaki nakuliriza ennyo nakaba bannange ate nga sinabagende mu busiraamu waliwo ekiralira kyetugamba nti bw'oba olabye ekibi mummwe kigiseewo omuki omukono gwo bwe kiba kiremeddewo
kyogereko ekiba kiganye kitamwe naye okukitamwe obunafu bwaki babukiriza kati zake mwebaza okubanga yesterday tatamwa bintu ensonga ngezo ezo zibaddewo tatamwa abiri munafu akigisawo omukono gwe twamulabako lumu nga balonda speaker katona agwe Museveni mbulago era engumi gye yafuna okuva ku Jeno Katumba mutagikwatako mbiseera baali bakwata ku constitution naga kati ekisigadde nnya kigisawo mukono era niwankubadde byavayo tibyali birungi bobo baali beetegese omanyi kiringa genda kulumba muntu we aba amanyi buli kimu ekyo alina okikozese kati zake naafuna okuzibu obwo naye nga ekyo nze nkimwebaliza kwogera mazima ogeetagisa so omukyalo oyo Jenerali yateekawo diversion mu parliament already twali tulina kyetudimandinga ng'abanopu naye kati omanyi tetukyakirimu katuze ku bino ebyekisirusiru bye kubanga oyo omukyalo ezo ensonga ze yali asobola zitwala mu basheeke yali asobola zitwala mu church leaders mu makyaki ne bazimaliriza babo benyini yene zake okufuna ba mediator ne bakola ki ne babatabaganya okulaga nti omukazi otali civilized naye tusitwesogezi nazeeta mu parliament nyinza okulowooza nti yakikola mu butamanyi mu butanwa naye nga so yali akigenderedde banansira bamutundu ennyo n'eriisa ejjogi bananupu mwena mu mutundu omukyalo n'eriisa ejjogi yakigeba bakigenderedde okugezaako divertinga abaka baali basabye nti tetudda mu parliament nga tebamaze kuleeta alipoota kuki bawambibwa naye kakati wakati nga alipoota bagireese omukazi n'aleetawo ebibooziboozi bye kati ebiboozi we bijja alipoota ne bakolaki ne bagiyimiriza kyesimanyi nti baliddamu okolaki okukyogerako ekyo era abaka baffe mbagamba baba bawulira information eno baleme kwekkiriranya kyebaali badimandize basigale nga bakikolaki era mugenda atukemyakemyememe namwe abaka baffe abanuku okugezaako okusirikira ensonga eyo muveeko nti kati kiri kyayita mukive kati mukugende n'ebirala temulina kivaako ate nekyamulekeraawo n'okukyamukiriza ku bintu ebisooka ebintu ebitonotono naye kukyamukirira nnyo omuli woba omulabi ng'aleese ekintu kya badivatinga ekyo mukiveeko musigale ku mulamwa naye kino wendabira nti bakigenderera kudivatinga nakugeza kubuzabuza alipoota bayinza noba tebagiina ye owekitiibwa Tayewa bwe yagenda n'atuula eri ne bali nemala okuva mu kafu ne bakomawo ne bagamba tuzannya akaki awo kirira nti kaali kagenderere nga bamala okwogera mugamba tufunye ekyokwekwasa n'alipoota y'abaana abawambibwa teriiwo ne bakireeta naye ekyo kimaliriza kiteekawo ekifaananyi kya paalamenti yaffe nti kati paalamenti eyali house of hope for Ugandans kati is a den of thieves and a gang of thugs nti abantu abanoonya ebyokubba kati byo n'ebyobuwemu nabyo bitandise okuyingirawo ebyo byetaaga baana bali eri wansi mu downtown mu bufo musiraamu eyo be balina okubeera nga bajjawo ne bakaya n'ebiboozi gundi yanangidde okuba nalumansi okubana ezo ensonga zammwe ozita mu public ensonga zazaake n'ekinyamata kati olaba kale indeed omukyalo we waleeta qualifying na kuba mu parliament how can you bring such a statement on the floor of the parliament omusajja yampisiza bubi nnyo nze ng'omukyala simanyi abakyala ba NUP babakwata wano ne babulako okubambula okwogera obwogezi wakiri wandigamye nti ankonjedde bo abakakasa fete tunamugambako nga bannayuganda nti yakikola tusobola ogamba zake nti yakoze eki yamukonjedde yadamulimu naye kati tusobola kuba kati yagezaako omanyi amazima galuma yagezaako okwewozaako abakyala b'NUP wano babakwata ne babaka ate nga bangi ababaka bakika ebifo ebyenjawulo ebitundu ebyenjawulo ne babulako okubambula babazuuderi naye nakyalo oyo yaliyo mu paalamenti naye tesobola kugambako nti bannange ekitiibwa kyawe anaataka on a woman of all women teyakinyaga tewali bwe yakinyagirako ddala bamaze kukwata ku ekyo kiri kyenalagambye omutandikwa ndi we are not safe until we are all safe kati era ye bwe kimukutteko ngamukutteko awo n'alyoka akiraba nti kikyawo naye nga bali be bakwata ate yaali ogwo ng'ate no talina nakyamukutte nako ali eri jasi ono bigambo bugambo ayogedde bwogezi naye yamuvuma nnyo kuvuma ennyo kuli waawe ebigambo binene naye byali bisobolwa eno gyabyeta ffe twali tetujja nakubimanyako era ajja kukwata ensonga ze naye paalamenti eyo omanyi erina mugaso ki kubanga kankubuuza ekintu kino
twabadde twakava mu mboozi ezo ne wabawo omwana yalinze kaka ndoza yali post nga bagamba nti condoms mu parliament zirakinga nti mwayi basaplayingayo condoms nti ntono parliament condoms ziyinza kuba zaaki badde mayi batuulayo kuteesa. Trump alina ekiwandiiko document gye yawandiika wali mwaka gwa 2016 document etera okuddinga okukomawo ku social media ebbanga weri baliisi etera okudda ku social media ng'eraga karakita y'omufirika Trump ng'agezaako tuvuma n'otuvoola abafirika naye kati ababaka ba parliament betulina balabika bajja ekifaananyi ekituufu Trump kyeyali kyeyayogerako nti omufirika bwe bamuwa akafo ak'obuvunaanyizibwa kyasookeraku bw'aba munywa mwenge agwa mwenge agukola ki agutabukira bw'aba mukwanyibwa abakyala n'abakola ki n'atabukira. Kati oyinza osanga parliament nga bw'olaba eggwanga lino bwe liri nti buli katawuni k'otuuka osobola okusanga nti bataddewo kondomu ziri awo naye nga teriyo paadi z'abaana bawala teziriyo nti n'abaana kuba abaana b'obuwala kiri ne kya butonde naye okwegadanga ko tekuli lwaki si kwa bukundi nti ategadanzi tagenda kubaawo nti ogenda foomu okuba tokoze eki tekwegadanzi naye tolina zo paadi zisanga era zo kibingi era tebakyogera nabo naye ate kono muzozisanga buliki kono muzozisanga buli wamu. Kati n'ababaka baffe betulonda abamu ye karakita oba tunulya ne ku nyambala wano twatandika parliament eno ey'ekumi ensonga gye basooka okugira nti bannanga abakyala muyiga okwambalako obulungi kale imagine memba wa parliament agenda mu parliament yesimbawo era abamu bakanalokana musimanye tufunye induction ceremony simanya biki basooka spending sente z'omweggwanga babasomesa kitegeeza ababaka betuteeka mu parliament kyovulaba nga parliament eri productive ku ggwanga lyaffe abaliyo they are incompetent tebali menti kuba babaka ba parliament bagendayo lwakucamuukirira olw'okuba n'abalonzi baffe nti kyeye nekyabalonzi gyetukola ki gyetulina nti omuntu azze n'atucamuukiriza n'abaako byakoze ebyenjawulo kati ng'abaami era oyinza osanga nti kati kinyamatama nga bw'omulaba anansonyi omugerezaako kuba ye yabireese yafuuse serebu anti yagadde okuba serebu manyi kati bagamba erinnya bw'otalikola mu bulungi osobola odikola mu buki era yakoze erinnya mu bubi kuba yasizeho okukola erinnya mu bubi kuba ekintu kyabadde ekitono nnyo ye bwakireeta n'akibuloderinga that extent kati oyinza osanga omukyala ng'oyo n'agenda n'akola ki ng'anoonya akalulu n'avaayo naye exposing eri abantu n'ayambala obugoye butyo n'abawahaaga abanoonya mu kalulu kati bano abalonzi nabo ne bakyamugira bakola ki ne bamuwa akalulu. Kati watuuka mu parliament n'osanga nga instead of emphasizing issues of national importance ng'ali mu kuemphasizinga ke bamuvumyeko just crack nze nkatwalaga kabadde kajja okukazaake nga bali eri naye okubalakana banywanyi okubanga beemanyi ba mikwano kati just babadde bakurakinga kajjoko n'akaleeta ku parliament kikulaga nti the nature of members of parliament. Anti kati bw'ogamba bwotyo honorable kati kitegeeza bwekubanga ekibuuzo ekyo bakirese mu parliament ku divertinga issue ya report eri okubanja abaana abawandibwa kitegeeza ne zaake abakirimu bakirese badivertinga azaake etakirimu atakirimu ye yali eri ng'ali mu kuzanya na munne kati ono wedaga naye lwaki tetukozesa kino kati jjukira bwe muba mukolagana ne bano abantu goyinza olowooza mukwano gwo nnyo naye ng'anoonya era yonna gy'anakozesa bagiyimirireko buba banoonya buli kaseera kona banoonya defense bamusindise mu disciplinary committee naye waliwo issue ya General Katumba Wamala yakuba zaake yennyini mu parliament emuomu General Katumba Wamala mwebaze ng'omusajja omuganda ye yagezaako nti bwe yamanya nti akubye zaake eŋŋumi yavaayo nga omusajja omuganda nala nti kiswaza ffe wano kuki najja ewazaake kukirani n'amulabako n'akola ki n'amwetondera naye parliament teyakola buvunaanyizibwa bwayo kitegeeza mu parliament mulimu abaana n'ebiki n'ebyana nti General Katumba yali ateekawo okutwalibwa muki mu disciplinary ovoota mumewe okutuuka okukuba omuntu omumyegula okumukola kukola ki okumuta wali oli mu lutalo wali oli mu nsiko so kati bwe baba nti tewuli tebamutwala mu disciplinary tewali nsonga etubaza zaake mu mugugu singa zaake ekikolwa ekyo yakikoledde ku fulo ya parliament awo gamba nti kale katumutwale muki zaake kyogamba bambe ba parliament abo bonna gye baayita mu bulamu bwabwe tebafuna nko butakanya n'abantu bonna anti nga si babaka bannaabwe
kyogamba atali mubaka si Munnayuganda kati kyogamba zaake asobola okuvuma omukazi omulala atali memba wa palamenti yamuvuma olwokuba si Munnayuganda. Tekisoboka etteeka bwe liba nti ku mukulu likola ne ku munansi palamenti constitution yaffe ffenna etteeka erikwata olikuwulira eriba likwata nani ono atalinawo maanyi. So eyo ensonga tetulina bukulu mbadde nsaba yo tugive nako eyazaake kinyamatama eryakuda ivatingana tumalira budde n'abantu baffe kubamalako data mu palamenti eyo. Waliyo ensonga ez'omulaka zina ndibadde kuba minisitule y'ebyenjigiriza mu wiiki eyo yennyini yagoba ekiteeso ekyaleetebwa abaka palamenti nga bagamba nti abaana ab'obuwala okutandika ku myaka 15 babeere introduced to family planning methods engeri y'okwetangiramu enkola y'ekizaala gumba myaka 15. Kakati nengamba bannayuganda oba ebintu ebimu tubiteesaako nga tetulizoninga bulungi bamwe palamenti oba badde kikyovola bwambuza ekibuuzo palamenti tugasa kuba ekyo ekiteeso kyetaaga kusuulibwa n'eri mu kakiiko akakiwaga eri nga tekinaba nakutuuka wano. Palamenti balesa ekiteeso ki nga baagala oyisa ekiteeso oba etteeka eriragira abaana babeere nga basomesebwa enkola y'ekizaala gumba n'okugikozesa ku myaka 15. Enkola y'ekizaala gumba zimbadde era baagituma erinnya erigigwana nti family planning. Enkola yabaki yabafumuntu alina family nti opulaningira family yo nti kakati nzaddeyo omwana omu kamuzeeko nga wayise emyaka 4 oba engeri gye ne mukyala wange ono tetugenda suba tetwetaaga kuzaala mwana mu kaseera kano wabula katuteeketeeke tujja muzaala mu kaseera kali. Kati omwana ono atali mufumbo kiki ky'omu-exposingako omugamba nti kakati naawe you have a free will to go okwetaba mu bikolwa ebyabafumbo kuba kati ono omwana bw'aba abadde akikola nga talina garanti kuba abakyala bano balaba batya nnyo okufuna olubuto okusinga siriimu. Mu nsonga ezimu eza United Nation mulimu ensonga yaabwe egamba nti twagala ensi okutuuka mu 2030 nga tewali siriimu. Naye kati siriimu ogenda mumalawo otya nga mu Uganda enkola zo zogenda okuleeta tezigenda ku acceleratinga siriimu kuba katono omwana bw'omala omuwa ekyo omugambye nti n'okukola n'amanya nti singa neetaba mu bikolwa bino sigenda afuna buto ekiddako ki omugenda ku spreading endwadde empitirivu sexual transmitted diseases mu siriimu akole ki yeeyongere mu ggwanga lino. Naye lwaki ebintu ebyo mbyogerako wano nga twatandise na byabufuzi nti bannabyabufuzi tetulina bandi badde boogera ku nsonga ng'ezo kubanga yayita mu palamenti ensonga ezo era gundi gavumenti eno lwakuba sijagala waliwo yali aleese ekiteeso ye n'akikuba nagezaako okikuba omukyalo yagezaako era awo nalaba nti yagezezaako nti ki alwalwaniridde omwana w'eggwanga. So abaana abo tuleke kubakola ki kubateekera mu mbeera yakatyabaga. Palamenti ediziwa ekitiibwa kyayo naye bw'abanga Mwami Museveni yakyafuga ekyo kiyinza okuba ekirooto kyandiba ekirooto. Naye Honorable Bomboka ensonga eno nkulu ng'ogyeko ekyokuba nti Museveni yafuga palamenti tetugasa amateeka mangi agayisibwa ag'omukaso kati ng'ekyo kyobadde oleese ekiteeso ekyaleetebwa naye lwaki n'ababaka bammwe bamalira nnyo obudde ku bintu nga bino kati nga bino kinyamatama nezaako ebiki ogenda olera bye bitambula naffe abamawulire be batuleetera abatasobola kugenda mu palamenti gasakayo. Naye nagenza okwetooloola okuyita emabega okugoberera amateeka mangi agayisibwa temugategeeza bantu ebintu bingi ebiyisibwa nga bibadde abantu b'amateeka bagalabira eno nti gamukutte ogenda okwekebejjanga etteeka lyayisibwa mu palamenti. Ekintu kino mugenda kukikola mutya abantu baagazisa oba okubamanyisa nti palamenti ababaka omuli n'abammwe be mwasindikayo nti be bamu kubayisa amateeka ago aganyigiriza abantu nga tebategedde. Kati ekyo kikolwa kigenderere kya gavumenti eno gavumenti ya Mwami Museveni bakikola manyi gavumenti z'abamusibira mu ggwa zaagala nnyo okufuga abantu b'ombula nga tebamanyi. Olwaliro lwaki ebintu ebyo bikyakanya ate bitagasa nti bye bikwata amawulire
ate n'abantu baffe baagala okukola ki okuwulira olw'ensonga tebamanyi olwali omulonzi wa Munnayuganda osanga balonzi abasinga obungi nga tamanyi lwaki akola ki alonda lwa nsonga eriwo akaseera ako emukyamuukiriza kati n'omubaka oli gwasindisa bamanyi nti omulonzi wange kino kyakola ki kyayagala era olwaliro kyovulaba abalonzi bangi balonda abantu lwokuba nti balina byebakoze eki byebabawadde inikayindi naye nga tebabalonzi lwakuba nti bakoze eki tebalina kibagenda okukola kati ekyo kivaako nti ensi yaffe values zaayo tetukola ki tetuziyina ensi gye tulimu tetulina values zetugatta wamu nga bannansi nti bwoba okutte ku kino buli Munnayuganda ajja kukola ki ajja kuvaayo kati ebyo tetulina wavaayo nsonga zine ziri social era kyovula bakwata ku nsonga buli social obo bantu bavaayo ne bakola ki ne balwana naye ensonga eziri political ensonga ez'amateeka eziri administrative bazibuusa mu nnansi olwali tulina media y'eggwanga bagitunda UBC kati it's a private company naye kyewuunyisa private company naye ate gavumenti yesasula abakozi baayo kitegeeza mu gavumenti mwe mulina nyiniyo be bajeguza kati omusenti w'omusolo eggwera ku bakozi bali kyokka nga ate amagoba ge bakola ate gagenda wa muntu kati eyo singa badde tebagitunda nga media ya ggwanga information eno gwina ko yandibadde ekola ki eyitira nti kuba kati nze siina naye session za parliament zisinga ku UBC zibeera ku session za parliament naye ayino demandinga kuba kati wali bamemba parliament bwe baba babuze jukira ono member parliament ava mu constituency tumusindika we representing affe kati tumusindise we representing affe tulipresentinga birowoozo byaffe ku nsonga yonna ebeekoze eki ebibaddewo naye ffe tetufuna information tubalaba bulabi nga bakola ki bali ku floor ya parliament balina kye baleese bwe kimala okukwata omuliro ne batandika okwekowekonda awo naffe we tujja ne tumanya ekyo nakyo babadde bakiyisa naye ng'ebisigadde ebirala mu nnansi ono takola ki tabigoberera olw'ensonga tebataddewo mbeera ekola ki egoberera bintu ensonga ezo zonna so singa ebintu ebibadde babiteekawo information nga bagiteekayo ono munansi yadde agamba nti okusinziira ku parliament wiiki eno bagenda teesa ku kino kangoberere ekyo maliriza obuvunanyizibwa ng'ozieko kuba nti obuvunanyizibwa bwa gavumenti okumanyisa abantu nga bwolaba constitution ya Uganda lwakuba tekyaliwo singa Uganda yalina constitution yandibadde eddizibwa mu nnimi ennansi nti buli munnansi n'amanyi obuvunanyizibwa bwe nga tetwandwa tetubona kyekiriffe kyetugamba people power nti bw'omala okuddiza obuvunanyizibwa abantu balina obuvunanyizibwa bwabwe memba wa parliament bwana tagenda kudda kufula parliament agambe egundi yanvumi obudde tajja batabulina ajja bayina ebirowoozo ebiva mu parliament mu constituency ye ng'alwana nnyo okuteeka ebirowoozo bye kuki kufula parliament naye kati ffe parliament gye tuyina eri designed bweto nga kigenderere gavumenti yagikola nti bannansi kasita obabuuzaako information nga tebamanyi ojja bafuga nga bwokola ki bw'oyagala bw'oleetayo ekiro ekintuntu kiikyo nga kibeekubya kale imagine babadde bagenda kwekuba bikonde nti ate tebakomye ku ekyo bo bennyini abaagambye nti honorable zaake yavodde oli omukyala ate omanye abakyala bwe bagambye tumwambule naffe tukyambule tumwambule kati imagine buyayogedde bwogezi naye ekikola bagambye kukola ki kumwambula naye talina gwe yayambule kati kikulagira ddala nti parliament gye tuyina abantu abaliyo tuba twetaaga kumwambula kati kikulagira nti amateeka nabo bakimanyi amateeka tegakyaliwo tebalina mateeka kabamwekolireko balaba parliament bakyekoze tekikola ki tekimala disciplinary bajagenda tebajja jikiririzaamu koboka bamwambule imagine bwe twina ate bakyala badde bagenda kwambula musajja kati ye bwavaayo n'abagamba nti nno buli bannalumaasi bankozesa kale kugamba byebiboozibozi parliament ya Uganda yafuuka nyumba ya biwoozibozi bafunayo nga abavubuka bo basanga eyo nga bali kuki ugondi naye ekinatereeza ekyo kyonna abantu bonna bannayuganda tubagamba naye tosobola kadwali ffe tetulina buki obuyinza bwonna bwewambibwa omusajja omu waye Museveni kuba ye muyeekera ate omuyekera tateeseka naye era Uganda okutereera bwe baagala asemateeka addewo tulina okufuna omuntu ng'aliki civilian
omukulembeze nga avudde mu bantu babulijjo. Kakati amanyi ensonga nga tugivuddeko kuba obudde buno butugoba tulina eddakiika meka yakumakatambula 3 kati ng'ensonga eyo tugivuddeko waliwo ensonga ya lisiti y'abaana abaawambibwa ekitongole kya Uganda Human Rights Commission ekitongole ekivunaanyizibwa kulwanirira eddembe ly'obuntu. Ekigambo ekirungi kyandibadde ekitongole ekirera eddembe ly'obuntu mu Uganda. Ekitongole ekyandibadde kirera eddembe ly'obuntu ekikulemberwa Mariam Wangadya ye yennyini yavaayo n'akola statement abantu bemwogerako abaabula abamu tebabamanyi muwaayo amannya lwaki mutwala amannya g'abantu abataliiyo ne mukwata erinnya kagimu ne mumutuuma erinnya eryokulala naye nga tabangayo ne mubatwala ne mubagaba abantu baffe batimba tebaabula ekitongole ne mukikozesa emirimu egitaliiyo. Oyo omukyala Mariam Wangadya agira akudaala ng'abalaatira mu nsonga z'Abannayuganda akaseera akatuufu kanaba katuuse naye ajja kumanya nti eddembe lyetaagisa. Ye yeesiimye kati nti atambula ne bakamishona be batambula mu mmotoka ez'ebbeeyi basula mayumba ag'ebbeeyi tebamanyi bulumi bwabwe Munnayuganda bwakola ki bwayitamu kubanga tebamanyi bulumi ye abaana be basomera mu masomero ag'ebbeeyi basomera buli kimu era ye bwali akola buli kimu atambuza bulungi emirimu gye ebintu bitamu obulumi abaana bwe bayitamu nga kitaabwe yali abanoonyeza ekyokulya taliiwo kitaabwe yali abanoonyeza fiizi taliiwo naye gwe nodda mu nsonga eyo n'ogibalaatira mu bwoto n'otuuka yatuuse n'akola n'ekikolwa eky'obutemu ekisembayo nti fayiro enzigaddewo n'omubuuza oggalawo otya fayiro ng'eyo baakiwandiikawo mu constitution nti bw'oba oyina omusango gw'onoonyerezaako mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu nti kyatteeka gwe Wangadya gwalina osooka gwalina okuggalawo fayiro ezo. Lwaki takireka agireke fayiro ngeri open waba ye anoonyereza yagambye okunoonyeza ko kukoze ki kumulimbye ebikoze kibikomye fayiro ziyagireke ngeri open. Omuntu omulala osanga omuntu omulala anabanga alina omutima ogulumirira eggwanga bw'anabazze mu ofiisi eyo kuba ofiisi yagirimu tagirimu kuba nti ofiisi ye agirimu kulwa Bannayuganda. Bannayuganda abo be bamu Bannayuganda baakigira mu ofiisi eyo baali mu kukola ki mu kutulugunya bakati naye yegasse kubatulugunya takyali akulira akakiiko akakola ki akalezeka eddembe ly'obuntu kati ate y'omu yegasse ku baopulesa abakola ki abanyigiriza abalinyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga kuba abo abantu betwogerako famire tebaziraba famire bazireeta naye yeekwasa obusonga obutonotono bunakubira twakubira omu n'atugamba nze we baamukwata yali asuze wa mukyala muto kibi okuba ng'olina abakazi babiri ne bakwatyewo omukyala muto kibi okubidde lwaki mukyala muto yita omukubira nti ate abo bambuzaabuzizza talina n'omu gwe yagamba gwe yalagayo nti erinnya liirino twalinoonyezza ne national ID zone tunoonya buli kimu nga tebaliiyo tewali lisiti gyakola yali tandika wabula ffe abantu baffe betubalaga tubaleete ne famire zaabwe ne tubagamba baabantu nti era ekibiina ne kibabalaga kati ate bo be bagamba nti baliyo abaleete obukakafu titwakoze okunoonyereza netulaga nti kino nekino tunoonya ono muntu takola ki taliiyo naye nze kyenkakasa nti abantu baffe gye bali abalamu basooka okuba nga babatta abalala bayinza oba babasuula eddalu bayinza okutulugunya nebakutulugunya uganda babasuula eddalu nebafuna gye babakola ki gye babakweka nga tebagala kubazza kulaga kifaananyi kibi naye amagezi gempa Bannayuganda twongere kubanja bantu baffe tugezeeko n'okukozesa emikutu egy'enjawulo bwe babanga wano ekitongole ky'eddembe ly'obuntu kiganye tekikyasobola kulera ddembe lyaffe tugende mu kitongole ky'ensi yonna nayo nayo twekubireyo eki endulu ng'ate bwe twongera okukola ki nekyo kinaabayamba kitya nga ebiwandiiko nga bitwaliddwayo mu UN kakati kyekiri kye natandikiddeko ne nkugamba nti obwenkanya buba bukulemye okufuna kati togwa musubi nti nkya tujja kukola ki bufuna oyina sigala ng'obanja kati Bannayuganda omwami Museveni oyo omulaba yagenda mu nsiko ng'ayagala okuwamba eggwanga lino n'amala emyaka 5 n'aliwamba naye kati gwe oba oyagala ofuna eddembe lyo luyagala olifune leero bw'oba tokifunye kyekyo kiwedde si bwe nkola si bweri togenda ddifuna myezi 6 togenda ddifuna leero naye osobola oddifuna enkya bw'oba ng'oli siriyasi nti oyagala ki ddembe lyo osobola oddifuna enkya ekisiira tekibaako kiringa omusajja yagamba leka kuwa ssente ki myaka
ezo incidents zijja kubaawo tugezaako tulabula ku mbeera eziyinza okubaawo ezimu era aga nti sente toziwaki myaka leero bwe bigaana ekyo osobola okukola kyofuna kati nekino nakyo bwe kiri balansi buli wetwemalamu eddembe ffeffekka naffekka bwe twemalamu essuubi n'amaanyi ffe tugenda ofiirwa oli atunyigiriza ye kyayagala era ateekawo eyo embeera yonna ffe tubeere nga tukoze eki tugweddemu essuubi ye kyayagala era buli wawulira ekyo bannansi nga atandise okwekubamu ebituli batandika bakyaka tubiveeko munze effe olw'okuba tetwagala kukola nga bo bwe bakola bikolwa bya kigwagwa kuyiwa musaayi kutta bantu tugamba nti atukugira tukozesa mu mbeera kuba ffe twagala amateeka agasobola otugasiza awamu nga tegagasa muntu omu tutwaleko mu kitongole ky'eddembe ekyensi yonna wano yadde bakigobawo naye tuteekeyo naye tuteekeyo tusobola n'okutwalako ne mu UN Council netwokubira endulu mu kooti y'ensi yonna ebyo ebiwandiiko byonna ne bikolaki oyogedde ku kyokugendako mu mawanga ag'ebweru mu bitongole ebyebweru bikyalina omugaso eri munnayuganda wiiki eno wetugimaliddeko eno yennyini gye tuli mu kumalako twalabye embase y'eggwanga lya Norway niyo yazingudde ebyayo mu ggwanga Uganda neevaamu kikulaga ki kitegeeza abantu abo trust ebaweddemu mu Uganda ate mmwe gye mulowooza okugenda okuloopa kati lwaki nze nkugamba tugendayo mu bali okuzza trust eyo kuba ensi eno is a global village twetaaga nga tukwatagana n'amawanga agaki mubetaaga nga gavumenti yekyaliwo eno oba nga mumaze okuteekawo eyammwe eno gavumenti ffe tetugibala mu bye tuba tulwana kujja ku gavumenti ya Museveni then tukole ki ne kati kitukola bubi abantu abo baba bakoze eki bagenda abantu abo lwaki bagenda baba baluzinze trust n'obuwagizi okuva mu bantu babuki babulijjo kati no government egenda tukangira batakyalina mugaso kuki abantu babulijjo nga tebakyalina musuubi tibalaba lwaki bweri embaseeyo ekirala kisoboka n'okubanga n'abagenda ennowe nabo tebakyakola ki tibaliwo tetukyalina bintu bye tukola ki nowe bye tufunamu bilateral trading atekola ki teriiwo wakati waffe n'ennowe kati ogwo omukago guba gusobola okufa lwaki Museveni ye byakola ki byagala olw'okuba ayagala okunyigiriza n'abantu nga teri akola ki teri amulaba era kyova olaba atandise gamba abantu nti kati okugenda okusuubula e China n'okusuubula mu Turkey kusuubula mu America kusuubula Bungereza tetusobola bikola tusobola okusuubula wano ne tusuubula mu Algeria ne tusuubula mu kijemikago gy'olaba bajja atandise okukola ki okula wano mu Africa wali badikiteta banne basobola okuteesa nabo kajemikago gyagala bannayuganda agala battira makubo eri gye badde basuubula ebintu ku layisi nabyo gye bajje wano basobole ba exploitinga kati kyovula bagavumenti ezituuka ekiseera nezikola kiziga mutufu okusinziira ku gavumenti eriwo tetukyasobola kukola ki ekyo kyandiwadde buwi munnayuganda suubi nti olaba ne bali batandise okukola ki okukikkiriza batandise okudda okubakikkiriza kati awo gwe kikuwa maanyi ogaa kakati bali okudda okunnyambako nze nyina kwongeramu ki kwekiririzaamu nakugamba kati tewakyali ankola ki antaasa kiringa muntu nga bamunyigidde atuuse ku kasenge ngamutoa kati naasigaza ngamba abadde tasiiza Katonda ne naasigaza nagaa waayi kati wakyali antaasa naddukire wali kewa Katonda kati Katonda gwakola ki gwantaasa kati ne munnayuganda kimugamba kati bannayuganda bonna abali awo ekibataasa yeggwe era buli ayina endowooza yonna ey'okutaasibwa yeggwe kiki kyokoze kati webuze buli lunaku keera webuze kiki kyenkoze okutaasibwa va mu mbeera gyenkola ki gyendimu kubanga ne Katonda era bwe yali atonda Mariya bwe yamala okuzaala Yesu wamala okuzaala Yesu mu kiralo kya muzaalira tewaali kyakulya naye bwe yamala n'amusongira ku mugo gwali gukola ki gukulukuta amazzi bwe yamala omusongerako omugo gukulukuta amazzi n'ekiti ekyali awo ekyeri ekiti ky'entende ekyakaledda teyamugamba ntuulawo ku kikyolonda entende yamugamba kwata ekiti okole ki onyenye bwe yanyenye entende ne ziyiika ebya Mariya wabitegeera otya gwe omusajja naalya Mariya ate yo yakakunziza ate mu nsonga za ddiini nze ndi omanyi nze ndi mwana wa Adamu ndi muzzukulu wa Adamu naawe oli muzzukulu wa Adamu okimanyi Adamu ne Eva Katonda tetuba baluganda kati ebikwata ku lwaki nze sibimanyi Katonda yabawa ddiini ki Adamu ne Eva ati bize ngamba baali basiraamu kati bogamba baali baki tebayina ddiini nze ngamba baali basiraamu eyo tuveeyo onalebo ensonga endala bwe tumaliddeko wiiki eno waliwo ensonga nyingi ezibadde zigenda mu maaso naye nga tumaliriza kubanga eddakiika zo zitambuliridde
olutalo oluli e Gaza, Israeli ne Palestine lutuwa kyakulabirako kira lutugattako ki kubanga waliwo abaatubuuziza ebintu bingi nnyo. Olutalo olwo lutuyamba kife nga bannayuganda. Lwaki bannayuganda balaza nnyo focus mu lutalo lw'e Israeli? Bitukwatirako wa? Bituyambira wa? Ekyo kitandikidde eri kuje nkugambyewo nti oli mwana wa Adamu ne bali baana ba Adamu. Ffenna mu nsi kiki kye tugamba abantu nti tewali alina ddembe okutuusa nga ffenna tulina ki eddembe. Bo bali ensi yabwe okubanga etebenkedde naffe ekitugattako. Ensi ze tujjamu obuyambi kuba ensi ezo zaffe zikyakula ze tusaba obuyambi bwe ziba nga zifunye okutaataaganyizibwa naffe tubeera tukola ki tujja taataaganyizibwa. Kati olwaleero olaba nga ensi ezimu teziwakira kikolwa kya Isirayiri kulumba ki Palestine, ate ensi endala nga Amerika yegamba Isirayiri munywanyi waffe tetuyina kye tusobola kukola ki kuwuliriza. Era olwaleero pulezidenti wa Amerika Joe Biden yakoze statement n'agamba oyo yenna alina engeri yonna gy'ayagala okufuniramu mu lutalo lw'e Isirayiri kyamagezi gemwa wokka butakikola. Kati nga kikulaga kyokka yagamba tokikola nga yasindiseeyo ki emeeri zagenze dda. Emeeri batute emeeri yabwe nene nawuno obumeeri busapooti ship obugibeerako n'ennyonyi 3 ezigibeerako ennwanyi ziyuyo amaze okulumba. Wakati ng'erumba n'Abayisirayiri nabo beeteeseteese okulumba mu Gaza wali ku ttaka. Naye olutalo olwo lulina sigino gye lutukubira bw'olaba amawanga agakola. Olwali tubadde mu lutalo lw'e Ukraine ne lutukosa. Naye ate luno olwa Isirayiri singa lubaawo, Amerika singa eyongera okuwagira olutalo ne lubaawo, Abapakisani balina bajja kwagala okukola ki okwerwanako. Ate ensi endala tezigenda tunuuliriza Pakisani nga babakuba bakola ki babatta Palestine. Bo ensi naye esooka okuba nga erina ensi endala nazo zeekolagana nazo. Kaabe naawe nga gwe Uganda tosobola kukkiriza bukiriza n'ogamba nti Palestine bagikube bekole ki eggweewo abantu bonna baffe baggweewo nti kyova olaba era ne Russia wakati nga ye ekyalemedde Ukraine yaleese ekiwandiiko naye nedda twandibaddewo ne humanitarian ceasefire abantu basooke bafune ki emmere n'obuki n'obujjanjabi basooke basse mundu wansi kuba bakimanyi ekiyinza okuva mu lutalo kisobola tutwala mu Third World War. Olabe kuba ensi za Afrika ezimu obudde oziraba ziwaga ffe tuwagira Isirayiri ffe tuwagira Palestine ffe tuwagira Isirayiri nze Amerika gyewagira sikola ki siwagirayo. Kati ebyo obiraba kisobola tutwala mu Third World War kuba Ukraine terunagwo ate n'olutandise. Kati kizo tuza mu lutalo lw'ensi yonna. Bwe tudda mu lutalo lw'ensi yonna kitegeeza kigenda tukosa. Lwaki ffenna tuba tulina okubeera affected. Ffenna tubeera affected. Wano COVID yatukakkanya ffenna n'atufugaza olw'okuba akutte ku nsi yonna. Kati olutalo lwa Ukraine olutalo lwa Isirayiri tuleme dutunuulira nga akatalotalo. Era nze kyemmanyi n'Amerika ogezaako okusindika emmeeri ezo gezaako okutiisatiisa Bahamazi baleme kukola ki kulwana. Eyinza oba nga ekigendo nayo tegenze kutandikirawo okukuba naye kigendererwa kuteekawo mbeera bali bati bagamba tuwanise kuba balina ensonga zaabwe. Wabadde okuteesaganya Iran yabadde ereese naye naye lwaki tukola ki temuteesaganya n'abasajja bano ne muwanyisiganya kuba bano okubakuba bagamba nti tubakuba olw'abantu baffe 10 bwe mwakola ki bwe mwawambye. Naye jjukira mu byafaayo Iran eno yagenda ne bajjo Isirayiri yagenda naye kubako olumu Abahamazi abo ne bawambako abasibe abasooka mu 1,000. Naye Abahamazi bawambayo omujasi wa Isirayiri ogwo ate kapiteni yali ku ddaala erya wansi. Naye baatuuka mu nteesaganya nga tebaagala kufiirwa kubanga bwe baleka omujasi wabwe oli ne bamutta bajja kulabika nga abakoze eki abatiikiriza oba balemeddwa. Kye baakola ne badigamba tuteese n'Abayisirayiri Abapalestine babagamba mugenda tuwa abasirikale baffe 10,000 ffe tubawa omuntu atya omu. Era Isirayiri n'ekikola naye ku bantu 10,000 bali be baawaayo kati yakulira Bahamazi mu biseera biri yali muvubuka bamusa emyaka 20. Omu ku abo be baawaayo. Kati kyovula Isirayiri etya abantu bwe tuddamu tuteesa nabo kuba oluli baali bawambye omuntu omu baatusaba abantu 10,000. Kati banaalusaba bameka nga balina abantu 10,000 be bawambye. Kati Isirayiri awo nebeera mu katu negamba kye tuba tukola tulumbise ki force
kyokka wakati mu kwagala okulumbisa force tebawambye Baisirairi bokka bawambidde mu bannansi b'Amerika bawanbiddemu kuba bannansi b'Amerika baliwo abalabiddwako 17 baafudde kati abalala bagamba waliwo n'abalala abaateka bawambiddwa mulimu bannansi ba Bufalansa kyokka nga Macron yakamala okukakasa abantu be nti abantu baffe abapalaseni be bawambye tugenda kubazza nga baki balamu kati ogenda bazza otya ngabo abahamazi bagamba Israeli bwetulumbira bano tutugaba tuge Israeli ye eyungudde je gamba tukola ki tulumba atoli yasubiza abewaka oli yasubiza abewaka kati kyovula olutalo lukyali mu katu yade Israeli yewagirya nyina yeri mukaki mukatu nti bwogamba olumba okuba bali babatte kuba eyinza okuba eyine ejje lyayo kuba eyine embwa zaayo ezisobola okuyita mikweso gy'ababa yaje bakola kibazimba naye eyina nejje yekozesa okununula abantu bayaba bakogeze mu Rwanda yalikozesako wano mu Uganda abajjukira ku mulembe gwa Idi Amin Dada bwe yawamba enyonyi yabwe bajja ne babanuna naye kube bali bawambye ne bafiirwako abantu basatu naye ekyomukisa omulungi ne generali yali abakulira naye nakola ki nafa yali tenyaho mukulu wono tenyaho kati prime minister yafiire wano ku butaka waffe Uganda yali adumide ekikwekwete ekyo ate n'oyo tenyaho naye yalimu yali mu jjeeryo ejjeeryo abantu kati balina ejjeeryo abwe naye ejji nayo lisaasira kuba n'abahamazi bo basanga bayinza okubanga wano balinawo abantu 10 be bawambye ne bavaawo awo ne batwala ate mu koseso gw'erakayi nayo ne baterekayo 10 n'eri ne bateekayo 10 kati oba ogamba ogenze kubanunula guba muli munene osobola onunula abaawano 10 bali bagamba eno batusse batumazeewo eyo mutuge kati Israeli naye yesanga mu kimu kusomozebwa naye amagezi gandibadde awo kyandibadde nti ensi zanditudde nga bwolaba Russia bwe yaleese ekiteeso kyayo ng'egamba nze mpagira ekya two state nation nti Abaisirairi bo bagamba tebakkiriza Palestine nti weeri bo bagamba teriiwo n'Abapalestine bagamba Israeli tekola ki teriiwo kati bwagairiyo nasegamba naye tukanye nti ensi zonna zikola ki weziri buli emwe ensi tugaye nti ensi eyitaano tugaye tukanye ensi buli omwe abaveeko bakola ekyo kigwe naye okusinziira ku bigendererwa bya Amerika ne Israeli nabo tebaliredde kukola ki okkiriza ekyo kyova olutaluka kuuse lukyakola ki lukyaliwo olondooza tujja nakufuna olunaku lwalwo ejjo olunnyonnyole kati nno olwaleero ndowooza wano bwe tukomye tweyanzizanya ebigambo bya Honorable Bomboka Abdulsalam. Red Zone TV kwobadde atambula naffe nkwebaza yasubscribinga ng'otugoberera obubaka bwammwe otubweyanza abalina ekibuuzo gyali musobola okuba nga mubiteeka yawo wansi mu comment section oba olina kibuuzo omulundi omulala wetudda naye atujja kuba tukimutuusaako akwanukule mu bulungi ennyo oba olina kyoyagala omubuuza kiteeke mu comment section naye nga kyemukola kyamutawaana nnyo mumutuwa amaanyi okusigala nga tubaweereza. Red Zone TV kwobadde atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno omale okwate ne kadaka ka notification abenga tomisinga nsonga yonna.